Kano ke katundu kaffe ak'Obadde Okimanyi mu malindirire. Obufumbo si bwangu nga bw'osuubira ne Hillary Clinton, Bill Clinton bwe yamugambako bafumbiriganwe teyakkiririzaawo. Yeeyongerayo ng'akakkalabya emisomo gye era n'akolako mu bitongole eby'enjawulo omuli okubeera puliida w'abaana e Cambridge mu Massachusetts mu kibiina kya Edelman's Children's Defence Fund ssaako n'okubeera eyeebuuzibwako ku nsonga z'abato. Mu 1974 yali ku kakiiko akeebuuzibwako ku kuggyamu obwesige mu bakulembeze abaali batakola mirimu gyabwe mu bulambulukufu mu kibuga Washington. Mu kino era yaliko omuwabuzi w'akakiiko ka paalamenti akaali kavunaanyizibwa ku nsonga z'ekiramuzi. Hillary Clinton yayawukana nnyo ku bavubuka bangi abaalina embava ebiseera ebyo naye nga tebakozesa bulungi budde bwabwe nga badda mu zzaala anti teyeenyigirako mu kukola mulimu gumu wadde okukolera mu kitongole ekimu. Yayamba nnyo mu masa g'okunoonyereza ku nsonga y'okuggyamu obwesige mu bakulembeze ab'amadaala ag'enjawulo. Yateekayo nnyo omwoyo okusoma n'okumanya ebyafaayo by'okuggyamu obuntu obwesige n'okuteekawo emitendera gy'okukwasaganyaamu ensonga eno era nga yassaawo omutindo ogwa nnamaddala. Emirimu gy'akakiiko ke yakolerangamu n'okusalawo okwenkomeredde okwatuukibwangako kye kyaleetera eyaliko omukulembeze w'eggwanga lya Amerika Nixon okulekulira entebe mu 1974. Mu biseera bino yali asimbiddwako emmunya abantu bangi nti obulamu bwe obw'omu maaso mu by'obufuzi bwali butangaavu. Bakama abo abaali bamutwala okwali Betsy Wright nabo baamulabamu ekiramu omwali eky'okufuuka omubaka w'abantu mu biseera ebyali bijja ssaako n'okubeera omukulembeze w'eggwanga. Mu biseera bino Bill Clinton yali akyalemeddeko ng'akyamwogereza naye nga Hillary yeebuzaabuza. Yeefuula atabyagala era n'ava e Washington n'adda e Kansas. Mu kiseera kino yali asomesa mateeka era ng'alina ekifo kye yali avuganyako mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Mu Augusito omwaka 1974 yeeyongerayo mu kibuga Fayetteville n'afuuka omu ku bakyala abayigirize abaali basomesa mu ssettendekero w'amateeka owa University of Arkansas Fayetteville gye yasomeseza amateeka agavunaanibwamu emisango egya nnaggomola kiyite criminal law. Eno abayizi yabakwasanga kifuba tewaalinga kusaaga era nga bangi bamutya. Ku ntandikwa y'omwaka 1975 Bill Clinton ne nnakyala Hillary omukwano gwabwe gwaddamu ne gukula ne bagula n'ennyumba mu Fayetteville era olwamala okugigula ne bafumbiriganwa mu bufumbo obutukuvu. Embaga yaabwe yaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Augusito omwaka 1975 wadde nga teyali y'amaanyi era ng'abantu abagyetabako baali babalire ku ngalo. Olunaku olw'enkya ate awo we tunaatandikira. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Samali Kisakye. This is Kingdom TV.